omuziki gwa King Saha gusiikudde munnangate Bobi Wine kosa n'abadde munnangate Kolaale esayidi eno byengenda okubeera nga nkulagakoko maaso awo ne Barbie Kyagulanyi nabyo maaso munnangate awo kosa ate Spice Dana abadde n'obubaka munnangate obw'enjawulo bw'abadde akakasa eri munnangate ba Spice Gadgets esayidi eno bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kosate n'okulayikinga vidiyo kakati nno munnange ekibadde mulaale eya NUP King Saha oba abayimbi ab'enjawulo babaddeyoko nengeddeko ko wali ku King Saha abadde ali mu performinga awo okugenda wali munnangate performinga oluyimba lwe olwa TikTok live naye muganda wange King Saha tagwayo alina engeri gy'abadde ayingiramu kaawo okujja wali munnangate okugenda okuyimba wali kibadde kikambwe nnyo oluyimba lutankudde abantu ababadde munnangate Kolaale jjukira nti nno babadde wali munnangate Lyantonde era nga boogeza ku munnangate okulaba akatambi ako nkugambye nti omukulu munnangate Bobi Wine yeeyongedde okubeera nga akyagenda mu maaso munnangate okutalaaga ebitundu eby'enjawulo era nga ku mulundi guno actually kati ziweredde ddala ennaku abaddenga nnyo munnangate ne mukyala we Barbie Kyagulanyi era nga boogezako okulaba bannange abadde ayambadde omushanana wali nga boogezako okulaba ate gabadde maanyi nnyo omukyala munnangate Barbie Kyagulanyi kosa ate n'omukulu munnangate Bobi Wine byebyo munnangate bikyagenda mu maaso esayidi eyo nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo naye nno kankwongereyoko wali kakati nno aba Spice Gadgets Spice Dana abadde n'obubaka bwabwe esayidi eno asoose n'abayimbiramuko wali akayimba ne ngamba oh my god yonna gye biggweredde actually kansooke mbikuwe abadde n'obubaka obw'enjawulo atuse ndabira watali wange mulaba omwana wasika essanyu lyange yamugamba kakana zuno mama hey ntusi hey what's up my gadgets yes this Thursday nga mukaga November tuli ku Torino Bar and Restaurant mujje tukole fujjo mbawe award abana mukole fujjo hey mutwale zawadi abe fitina kiri kiteyo bagundi basana ye chawadi nafa abanyirire nnyo nze ngamba tusana ya wadi tusange ku Torino Bar and Restaurant this Thursday nga mukaga November Kololo yes you know how we do it the Spice Gadgets turn up let's have a good time peace ciao yoyo nno munnangate omuyimbi Spice Dana nkugambye nti abadde n'obubaka bwe ate obw'enjawulo eri munnangate abawagizi be esayidi eyo ku sayidi yemu nga nkyalikoko ne King Saha tagwayo waliwo gaayi abadde amuleetedde munnangate ku muceere awo engeri gy'abadde agoyingamu munnangate crazy jjukira nti nno omwami like ndowooza agutambuza butambuza bambi agenda atunda mpola mpola nga boogezako okulaba mu katambi Asozi nkoye bandetedde ekimere sina budde bugenda kutokosa kale laba imagine mumpa omukalo bwa chiking man bano ba chiking kati delivery yeno
tunulako olabe nze bangoba kakoko kamwake Kenya nerira kano nkoye bandetedde ekimere sina budde bugenda kutokosa kale laba imagine mumpa omukalo bwa chiking man bano ba chiking kati delivery yeno tunulako olabe nze bangoba kakoko kamwake Kenya nerira kano. Akatambi ako nako kabadde kakutte munnangate vibe ku mukutu munnangate gwa TikTok King Saha. Bwenti nno munnangate bwenkoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna munnangate obiturekere.